Wetwogerera amawulire getufuna ku desk yaffe ababaka basatu aba NRM wetwogerera kakati batemeza amabega wa mitayimbwa bagenzi maaso n'okubeera nga bakwatibwa police jukira nti no ekitongole ekya CID oba ekikulira ebyobukeswaniro mu ggwanga nga kikwasaganya wamu ne police bagenda maaso n'okubeera nga bawandiikira ababaka bano ebbaluwa kibayita kibaluwa kikuntumye era ne bagenda butereevu n'okubeera nga bereportinga wali ekibuli kati nno wetwogerera nti ababaka bano bagenzi maaso n'okubeera nga bakwatibwa era nga batemeza mabega wa mitayimbwa ababaka okuli omubaka amanyikiddwa nga Yusuf Mutembali owa Bunyoro East then kwoteka n'omubaka Po Akamba owa Busiki County then kwoteka omubaka omukyala amanyikiddwa nga Sise Dionisia Namuju ononno nga ye wa Rwengo District bagenzi maaso n'okubeera nga bakwatibwa era wetwogerera essaawa eno bali mabega wa mitayimbwa gwo mulungi agenda maaso n'okubeera nga ngoberera amawulire genfuna agalaga nti bamaze okubeera nga kaakati wetwogerera bajjiddwa ekibuli ku police era buli omu ateekeddwa mu drone yiye nagenda maaso n'okubeera nga emmotoka zino drone zigenda maaso n'okubeera nga zibateeka mu bifo ebitali ebyekusifu ebitategeerekeseeko gwo omulungi agenda mu maaso jjukira nti President Museveni Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavayo n'alagira n'agamba nti ababaka bano bagende maaso n'okubeera nga bakwatibwa banoonyerezebweko ku ngeri gye bagenda maaso n'okubeera nga bafunamu ensimbi era nga kigambibwa nti bano eno beenyigira mu buli ake kwoteeka n'okugenda maaso n'okusasanya ensimbi y'omuwi w'omusolo nga ate tebalina lukusa aba nga ssente zino teziriiko kubalirirwa zibagenda maaso n'okubeera nga bawa ebyo n'ebisingawo nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga mbikuwa ekyabamega ba poliisi wali ekibuli mu Kampala esibye ya bunkenke kitagambika nga tewali muntu wa bulijjo akkirizibwa kuyingirayo okuggyako abo bokka abakolayo tukitegeddeko nti poliisi enoonyereza ku buzi bw'emisango erika omubaka Derek Nyeko avuddeyo n'ategeeza nti ye teyagenda maaso n'okubeera nga yeetaba ku mukolo Mathias Mpuuga Nsamba gwagenzi maaso n'okutegeka wali eri mu bitundu by'e Masaka anti yeebaza Katonda agamba nti byonna teriiyo agenda maaso n'okubeera nga yeebaliza era ye tasaanye genda maaso n'okubeera nga abeera ku mukolo guno. Well, I have not been invited, and even if I was invited, I would not attend because there are allegations that we know clearly that they have engaged themselves in taking money that does not belong to them, and we need accountability as Parliament. As NUP, we have come out and questioned and actually advised the Honorable Mpuuga to come out and resign. What is he celebrating? Stealing from the poor, stealing money that was not meant to be his, taking what is not meant to be his with his friends and colleagues. As NUP, we do not believe in that kind of leadership whereby if you are in power, then you can misuse resources the way you want. No. We are looking at servant people who look at their people they lead as their first priority. If he's our commissioner and we told as the party people who belong to the NUP withdrew him to be our commissioner, then what are we celebrating? There is no reason why we should go and join him. I've seen some of the invitations on social media, but me personally have not received. But even if I had received it,
there's no big reason why I would travel to Masaka to celebrate a thing. Mungeri yemu n'omubaka amanyikiddwa nga Lutamaguze Semakula ono nayambalidde CBS kwoteeka BBS Telefina n'omubaka Mathias Mpuuga Nsamba ng'agamba nti bano basusse ogenda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo batyoboola ekitiibwa kye ng'omuntu then kwoteeka n'ekibiina ekya National Unity Platform n'agamba Yesu wakukoma kwogera ku bali banguzi ng'ate beekweka mu institution ya Buganda. Kati nawe ofuuse ng'oli munnamawulire gwe yawa ekiwandiiko. Buuza Lutamaguzi yamuwandiikira wali Busuulwa. Buuza Lutamaguzi lwaki ambeerako olinga kakati njagala kubuuza Lutamaguzi yagamba mbu oyogera oluzungu Lutamaguzi akubeerako. Excuse me, I'm not talking about you, I'm talking about national issues. Gwe lwaki olowooza bwe nteekako omukono weekweka Mengo gwe eka Muganda sente wazigirayo Mengo waseeka mu treasury. If you don't want to be talked about you in public office, gwe njagala kubuuza bwe tuugera kuteekako emikono egyo ye yekka ye yaliwo mu kusente ezo zetuteekako emikono jasimbuuza gwe. No, kati abanyankole tewabalabye nga bavaayo boogera bakaruhanga kati bave ogu karuhanga toyogera ku muntu waffe. Excuse me, tuba twogera ku issues zino bino bye muleetamu amawanga gamwe amadini gamwe n'emikwano gyamwe yatugambe tamanyi biwasoma tamanyi kati abimanyirewa bwaba ayagala okumanya bye nasoma gye tubeera ne gundi zaffe nze tonteeka mu kipolitics waabwe oyo gwe babeeramu okwekubagiza. Is nothing mwamulimbalimba nti alina kyali. Is nothing. No, really minister Mengo. Ati kyenkugambye abadde leader opposition. Esente wazitadde mu ggwanika lya Buganda gye watutte nti Abaganda bafunye ku sente ezo lwaki bakugamba otandika kwekweka. Lutamaguza ndi bubi. Anjagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala subscribinga liking a video yono etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era mu ngeri yemu nkusaba gwatannaba twegattako subscribinga okoone kaddaako okajje mu personalize okateeke mu all ate osobola ofuna emboozi zaffe zonna nga bwe tuziteekayo.